Webale kwekumira ku Star TV kadde kalipota embela y'obudde ng'omwanjizi nze Kuteseesa Mili okugituusaako. Enkuba ekyatonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziwedde saa 3 ez'okumakya. Alipoota ebadde eraga nti jinjowezezza milimitazi 17 n'obutundu 7 ate nga Masindowezezza milimitazi 9 n'obutundu 3. Kino kiviiridde kuserwandula mpewo asimbye ku Ssemazinga Africa asindika empewo enkalu wakati mu ggwanga lyaffe naddala mu bitundu ebyo eby'obukiika ddyo ne bibereddeko enkuba ye tukyafuna mu bitundu ebisigadde eby'eggwanga so ate n'olufu lwe tufuna ennaku zino. Enkya ku makya tusuubira okuzuuka n'akasana okwaka nga kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko awo makati ga Victoria tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirizi. Mwalyaga eby'emisana embeera tugisuubira okukyukira ddala nga bitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba okutonnya ng'oggyeko ebyo ebimu mu bitundu ebyo eby'obuvanjuba sawako n'eggulu tusuubirayo akasana okwaka nga kakubamu. Ebbugumu erya waggulu tusuubira okubeera wakati wa 30 n'29 eyo mu bukiikakkono ate nga mu ebyebulunguludde ennyanja Nnalubaale tubisuubira okubeera wakati wa 29 n'28 ng'oggyeko ekibuga ekikulu eky'eggwanga tulisuubira okubeera mu 27. Bwe tugendako mu nsozi ez'e tulisuubira okubeera mu degrees 25. Bwe nasuubira okuvaako mu ggwanga lyaffe okutambula mu bibuga ebitwetoolodde tulaba nga Nairobi egenda kuba n'obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda beerera ku degrees 26 ng'oggyeko Dubai ne New York akasana kagenda kwememula bwe tulengera mu Paris ne London ebitusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda tuukira ddala ku degrees 20 eyo mu London. Webale kwekumira ku Star TV nze Kuteseesa Mili bw'ayagala okufuna ebisinga ku ebyo osobole kubeera ku mutimbagano gwaffe tulabagane enkya.